kwanga alinda bakwano banawusinga nti Muhoozi is the current president of Uganda. Togenda kirabako wantu wonna ojja kiramu bikolwa ebyekitemu ebyekikambwe. Lwaki byakikambwe? Muhoozi alina ekifaananyi kyayagala okusiigira ensi kyekiriwa. Muhoozi ayagala kusiigira ekifaananyi ensi ne bannayuganda nti mukambwe nnyo n'okukira kitaawe era tajja kukola ki kuzanyirwako. Na kino kanti bagambe mujja kirabako. Mukatemba go bagenda otuzanyaawo mukatemba go bayinza otuzanya ng'omwaka gugwako obanga omwaka gutandise n'okulonda kuwedde. Muhoozi ayagala kwata ba minister ba MP n'abantu mu ministry ez'enjawulo nga abakutte saako ne ba generals maje nti bano bonna abadde bali banguzi bali asereza omusolo era yabakutta bavunaane nga ye olw'ensonga tayagala kuleka abantu bonna nga babasereza omusolo n'okweyambisa byesereze sente z'omusolo. Ekyo mugenda kirabako olw'ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogwokutaano omwaka 2025 nkiddamu. Muhoozi ekifaananyi kyasiiga waliwo omuzannyo gwe bagenda otuza omwaka gonna nga gugwako oba guli nga tumaze okulonda. Agenda kukwata ba MP abamu, agenda kukwata ba minister, ba permanent secretary n'abamajje abanene agambe nti bana bakutte kubyekuusiriza mu kulya mu nsolo kwessaako n'okubba ensimbi w'omusolo ye mu gavumenti ye tagenda kukkiriza bintu byakulya nsimbi nakubba sereza ggwanga. Ekyo mukirinde kano muli Kasalo ne Mukazza kati awo tuvuddewo. Muhoozi agezaako okusiiga ekifaananyi nti agenda kubeera ruthless oba dictator atasaaga nga kina kizimba mbana Uganda mu kirabe nti agenda kubeera dictator atasaaga kubanga mujjukire ekifaananyi kyazimba ayagala kweteeka mu nkola ya mpalembaaya owa North Korea nti ye buli kyayogera tekiddimu buli muntu alina kuvunama ku maviivige era kyayogera tebakisazaamu kikolerawo. Kim Jong-un kyayagala okweteekako ekifaananyi ekyo. Kino mujja kiraba mujja kitegeeza abantu nga mumaze kirabako. Muhoozi azimba ekifaananyi ekya president wa North Korea oli nakyemalira mpalembaaya kyasiiga kirage bannayuganda nti kyayagala okubeeramu nga ye oba sina kindi ekifaananyi kyayagala okusiiga kyekya teeka munda. Teeka munda mumanyi bulungi nnyo ekigambo teeka munda bw'okiza mu luzungu kikuwa erinnya lyenkutegeeza. Ekigambo teeka munda kizze mu luzungu ojja kufuna erinnya lyenkutegeeza president ojja mumutegeera kuba nina kyemalira ali waggulu mu Europe mujja tegeera. Kati bano be bakingiriza Muhoozi Kanyerugaba era bebamuwa byokkola. Kuliko kitaawo muto George Kandodaho Salimu Sale oyo y'omukubbo. Kuliko kojjaawe Kahanga Muhanga. Kuliko kojjaawe Andrew Mwenda. Kuliko mukwano gwe bafaanaganya obwongo Baramba Rugahara obwongo yabujja Beijing simanyi Baramba Rugara. Kuliko Mpuuga Temapuuga. Kuliko Saalonga Mulenge Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga n'abalala bano bamu controlling omuwa amagezi kikyalina okukola kubanga bebawujja obunyama. Ensonga lwaki bano bawujja obunyama bakimanyi nti buli mubbi yenna ayagala okusigaza ebyobugagga bye alina kuwagira n'okubagobala nti yayinza okudda mu bigere byani yalina obuyinza essaawa zino. Kali ensonga lwaki bamuliko bamudeddeza bo bakolagana naye era yensonga lwaki n'abaana bonna bannamawulire abasinga abaga nti bagudde emisango bakomredi baffe essaawa zino buli omu yeeko katayagala kulabikako ne mu kkooti tebajja olw'okuba nti babakozesa okukola ekintu kino nga bali ku state funded era nga balina protection. Yensonga lwaki mula nti buli omu ali gyali asirise kubanga bakimanyi bulungi nnyo. Kano ke kagurupu n'akalala abali mu gavumenti ba mafiya abakola ekintu kino ne bakojja ababato baganda bakitaabe omuli Sodo omuli Nzeire taliimu nnyo ne Sodo Kaguta mwali mwe bali muno abakola ebintu ebyo abali mu mabega omwana ono. Kati kidnaps zonna ezigenda mu maaso unlawful kidnaps torture bategeeza ekiri mu Baraksi y'Egaloga mu underground omwana atulugunya abantu abatta bamalawo. Kati mbagamba kidnaps zonna killings zonna ezigenda mu maaso zonna Muhoozi ya instructing ogenda mu maaso countrywide zonna yazikola. Era kino njagala nakyo mu kitegero lwaleero poliisi ya Uganda gye mulamu poliisi ya Uganda tekyali poliisi. Poliisi is under SFC. Ba OC ba DPC bonna ba indigenous tebakyalina mirimu gye bakola nga tebamaze kufuna biragiro kuva mu bana abasajja ba Muhoozi bonna abeetolodde poliisi zonna. Ekyo bw'olina muganda ng'akola mu poliisi
oba senior police officer bonna kati bali idle and disorderly bakomandingibwa Muhoozi under the influence of his agents bateka mu police. Kabera basi yakagaba inspector general police talina kyayogera. Yensonga lwaki kijambia Christopher Damulira ennaku zino atambula nnyo mu ghetto ng'akola ghetto structures. Bino byonna bikola kuterrorizinga abantu ku orders za Muhoozi kubanga alina ne budget nenga mu police budget tewaliwo budget yakola ghetto structures kubanga sente zimu zinaje ziva nga indirectly zinakola mirimu ejo ku orders za Muhoozi ne Salimu Salindoza mutegedde bulungi lwaki Damulira atambula mu ghettos ng'akola structures. Mutegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo. Kati Jeno Bigodo Didigi saba temutakola yekka. Mbabulidde abantu saba tembakola nabo Didigi. Akolagana abantu byateeka mu system era abatemu okuyambako abantu babagenda mu maaso okukola emirimu gyabwe. Wabula ne Museveni takola yekka. Museveni era abantu bakola nabo okuva ku byalo wansi okutuuka ku national level. Kati betubanga twagala kugenda mu process to vote entuufu ate tulina kusooka counter attacking abana abantu abalina ideology ya Museveni n'enkola n'endowooza ya Museveni kubanga Museveni eggwanga talifuga yekka. Eri obuntu obutono bwe tulina okwekolera bwe buluwa. Kati nga chairman Lusuwano nga wa NRM azoganya abantu ku kyalo oyo atalina ne security mukozesaawo kyawo. Chairman Lusutu wa NRM azoganya abantu mumukozesa kyawo. Bana abana bali ku mitimbagana abakira ku macho okola destruction nga mmanyi ali ku kyalo tuli mu revolution mumukozesa kyawo. Mukimanyi bulungi nnyo mubagamba nti mwasoma ba elites abeetuddeko temuyina mugaso mu gwago mugende ku gwange eyo kubanga mutunudde kubanga muloza muri mu F7 bwe bamala okulya ffe abalwanira eggwanga bagenda kulya mmwe. Mwabasomako ebyafaayo n'abagoberera apartheid regime eyali mu South Africa era ebiri mu Uganda byaliwo ng'eriyo bakaddugala era abaali balwanyisa Mandela ne banne obutajjaawo nkola y'abazungu abalyamu olukwe ng'abazungu basasula ssente okubegera abazungu abegera abaddugavu. Kyatuuka ekiseera Mandela n'omukwata bwe bakwata Mandela kino tekyayimiriza revolution yaabwe era baasigala balwana mpaka bwe kyetaagisa omuzungu okugenda okunoonya omusibe gwe yeesibiranga amanyi nti revolution yaabwe erina sibira ku Mandela ne bakima Mandela okunegotiatinga okustabilizing eggwanga ero kati ndo kyenkugamba. Buli lwobeera ku social media oba oli ku ground ng'oli mu kukola focusinga nnyo ku message ya president yagamba nti buli muntu weezimbemu embeera za Kyagulanyi. Saawa oyinza okutuuka president nga taliiwo naye nga gw'olina okomandinga abantu. Imessage gye yali akukola kuba tewagitegeera. Naffe bali mu social media y'ensonga lwaki tukola ekiro n'emisana okubategeeza nti oba president waali oba taliwo mbeera yonna tusigala nga tugenda maaso ne struggle eno nga tugyogerera abali ku ground nga bazoganya mpaka kuwulira bubi. Nkuwadde ekyokulabirako. Kati muganda wange alinda bakwano banansinga nti Muhoozi is the current president of Uganda. Togenda kirabako wantu wonna ojja kira mu bikolwa eby'ekitemu eby'ekikambwe. Lwaki byakikambwe?